mu kivulu kya Kirevajje era wemba ntunulidde ku mmeeza eno ndi ku mmeeza y'abaluganda lwa Kirevajje ono muganda we oli taata we atukwaniriza maama obulamu bugamba oli disappointed ndaba amaaso olinga omunyiivu olinga ayagala okukaaba obulumi buliwa obulumi buliwa buli side ya Kirevajje kinuma nnyo muganda ng'okuba ng'ayimba ate n'abeera nga takola ki gafuna obalabalamu emyaka giri emeka tugenda mu abiri gawera abiri olina peyini ku mutima peyini yo nnene muganda wange n'owulira nti yayimbye n'owulira nti ekivulu kye kyakubye naye nga tekyakutteyo n'owulira nti yagenze n'akola naye nadde waka era ng'ayayimya n'agamba banenze ngenda kukolatayo landodi n'amubanja kimu ne kimubanja ebivulu ne bigaana nasigala ng'abangi bwamabanja bakuyisaani tebamuse nabukenya birungi muganda wa Kirevajje olina obulumi bw'amaanyi bulumi bunnuma mu famire yammwe libaloni mayanja famire mu famire yammwe ye muyimbi era gwe mwenyumirizaamu era gwe twenyumirizaamu yekka obutakanya buvaawa okubanga famire tezikwatagana nga nawe oli wa luganda obutakanya bwandibaddewo naye abayingizaawo embeera nange sibategeera sijja kulimba naye owekuli mukama waali kyensaba kyokka wala otuddekawo ng'oyagala okwatagane ne manja famire mukwatagane era tukwatagana naye bwe bateekawo embeera ki obukyali sibutegeera munnange naye tulabiraawo ng'embeera esseewo bwetyo kituufu mukulu wammwe bamuloga siddoko kituufu bamuloga mbeera teryamuloga embeera yemuwunza okutuuka okubeera nga buli ssaawa katonda abantu ne batuuka n'okugamba Kirevajje asaana rihabu mbeera yemutuusizaawo siddogo mbeera yemutuusizaawo ekyo waye sobola okgendako yekwatako mukama alaba oba embeera eneetereera yesebo batukuba mu jooki muli depressed ne Kirevajje erwaleero muyina akamwenyumwenyu obeera muli bannakuwava ennamba si eyo gye mbadde musuubire olwayo tulina kamwenyumwenyu tukayina ndogedamu ne taata kuba mukama waali muli famire ya ddiini famire yaffe ya ddiini nnyo ne muzeeyi waffe kuva dda Kirevajje musabi kuva dda Kirevajje musabi oba yabyetaddemu buteesi nedda taata waffe yatuteekamu ettiini eyo era Kirevajje kuva mutowe mwami kuvadde musabi ng'ogyeko akataka kaalina eri sayidi eri gy'awangaalira bintu ki byajje mu industry oba mu ndongo ebyo yabimanyi sijja kuwambula nnyo yabimanyi ebintu bya famire tebitambula bulungi kosa n'abakyala muno nga famire ye temuli bamenyefu ku mitima na kumutuuza wansi akwate abakyala bulungi oba obuzibu buli ku sayidi ye obuzibu buli ku sayidi ye byamusukkako bamuddukako lwa obwavu embeera enyigizaawo embeera yonna bwavu kubaka ki bwewajjeze kamiliyoni ne palaso nga gwe muganda wa Kirevajje bateesaba bati tuteesaganye banne tule ku mmeeza emu tuli baluganda tuli ba musaayi gumu tuzeeyo emabega kyenkyabaawo Kirevajje obutaziika maama we Kirevajje teyaliiwo Kirevajje yali up country teyaliiwo naye yali akyagala nnyo nakoma mukubira essimu nagamba baaba siriiwo era ndi wala naye baaba bampereza akasente kano nakaweereza nisobola okuyimirizaawo
mazika ga maama. Waliwo emikolo egyakolebwa okugyawo ekyo ekintu kuba omuntu ayinza okugamba oba kyekimutambulirako. Tewali mikolo egyo. Twakolawo mikolo. Bwe yajja kyekyakolebwa bwe yava eyo gyeyali kyekyakolebwa. Wajjukira maama bamaze omuziika. Tewali kyakolebwa. Talina kyeyakolawo. Talina kyeyakolawo. Ogamba tewali kisaana kukolebwa. Era weekiri ekisaana okukolebwa. Era ali mu nteekateeka zaki abadde mwavu nga talina ng'ali ku kisenge naye akyagala nnyo. Nga tumaliriza okuba mu tooki ku sayidi ya Kirebajje, ku sayidi ya Kamiliyoni, ku sayidi ya Palaso, kituufu abakulu bali bamuloga. Tebamuloga. Tewali ddogo. Naye Mukama waayo. Bino byajja bitya ng'omukulu alina yite ezikuba Kampala Uganda nga tebalina kye bamugamba nakkirira wansi ku ttaka. Bwe nga abaali naye abaaliwo nga tetwaliwo kyali kitya. Ensi yonna etunuulidde Kirebajje kyali kitya okuddirira okubiramu akatooki bwe nga fisite yaliwo. Yenjogera kintu kimu. Tule ku mmeeza efamire yaffe ey'amayanja ng'abaana twogere olulimi lumu ng'abaana ng'era abazadde ffenna batutuuze tweseganye tubeere ekintu kimu ekugamba. Maama wa Kamiliyoni yagezaako ssonyiwa Kirebajje byonna ebyabaawo ne Kirebajje n'atadda ku nnono ntuufu. Ogamba naye empisa si zembi. Empisa si zembi naye tebamuwa budde. Era abakulaba ku CBS okusookera ddala eri Mayanja famire n'eri muganda wo Kirebajje. No, nze kyembadde nsaba taata atusonyiwe tuba tulina kye twamusobya atusonyiwe ng'abaana asonyiwe Kireba kale fenna tukwate ng'abaana tutwale ng'abaana tuli baana. Oli ku terefayina BBS Kawunya mu 360 Zone Juniors official Jackson Tash back to you.